Bruno K ali mu kusuubira omwana ow'okuna. Mwebale kwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaleetera amawulire agafa ku ba celebrities bamwe wano e Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, mwebale mwenna batava ku Legit TV 256 mbaagala nnyo era mbaagalira ddala. Gwe wenna abadde tannaba kuba ng'osubscribinga, mukwano osaba onyige wali mu ka subscription button osobole okuba ate nga otweyungako nga ofuna buli mboozi yonna gye tuba tukuleetedde. Social media bannaaye tetuganya kuwebaka. Tubadde tukyali mu kucelebratinga couple ya Fiona Nyamutoro ne Eddie Kenzo, ate wuuyo ne mutuleetera Patricia Sitalos ne Victor Rose. Tubadde tukyali awo ate busy nateete abanja Wininwaji omwana we. Kwegamba social media tetuganyizza kuwummula. Etuleetera couple ku couple, etuleetera conflict ku conflict, etuleetera like scandal ku scandal. Kwegamba wano e Uganda oba tolina simu ojja kusanga nga ensi yakuleka dda. Kakati olunaku olwaliro njagala tunemuko mu nsonga ya Bruno K. Bruno K muyimbi wano e Uganda, ono yeekolera erinnya lya spam donor nanti awa abakazi embuto ate n'abalekawo. Bruno K we twogerera kati abadde alina abaana 3 mu bakazi banjawulo. Bruno K nga tuzzeeko kemabega ono yafiirwako mukyala we maama wa Briella mu 2021 era omwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe. Bruno K yafiirwako mukyala we olw'ekirwadde ekyali kimulya nga bagezaako okujjanjaba ndowooza munnaaye ekirwadde ne kigaana era ono n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi. Briella bambi akuze nga tamanyi maama we abula amanyi Farida Nakazibwe nga maama we. Bruno K maama Briella bwe yamala okufa, Bruno K yavaayo ku social media ng'agamba nga famire ya maama wa Briella omugenzi nga bw'eri engagga ng'era nga bwe balina ssente, naye wabula ekyebuuzibwa famire y'omugenzi maama Briella singa yali ngagga nga balina ssente, mazima ddala bandirese Farida Nakazibwe okuba ng'ate atwala obuvunaanyizibwa bw'omwana oba omuzzukulu waabwe oba omusaayi gwabwe. Farida Nakazibwe bambi mukyala mulungi nnyo, yavaayo n'akwata ku Briella n'amuyamba era n'amukuza, era we twogera Briella ayita Farida Nakazibwe mami. Farida Nakazibwe akoze omulimu omunene mu bulamu bwa Bruno K olw'ensonga nti Bruno K yali talabirira Briella. Engambo nga bwe zigamba nti n'okufa kwa maama Bruno K yandiba nga akirinamu omukono olw'ensonga nti yali tamuwa buyambi nga tamulabirira nga omukyala bw'alina okulabirirwa n'engeri gy'ali nti alina omwana. Farida Nakazibwe yavaayo n'akwata Briella ku mukono n'asobola okuba ate nga amulabirira nga omwana bwe yandibadde yeetaaga okuba nga alabirirwa maama we. Abantu abasinga basooka ne balowooza nti Bruno K ne Farida Nakazibwe bandiba nga ate balinawo relationship, naye ate Bruno K yavaayo n'alambulula ensonga n'agamba nti Farida Nakazibwe just mukwano gwe era ye muntu amubeereddewo mu mbeera yonna. N'agamba nti Farida Nakazibwe role model we era amulabirako ebintu bingi, nanti Farida Nakazibwe mukyala mugezi nnyo ate mukyala mukozi. Bruno K yalambulula eno ensonga bulungi era ndowooza abantu ne bakitegeera bulungi kuba ate munene Farida Nakazibwe naye alinayo omuntu we. Nga tugenda mu maaso mu mboozi ya Bruno K, Bruno K bannaye taggwako scandals. Social media bavudde abamu ne bagamba nti kirabika okuyimba tekukyalimu ssente, nanti abavubuka b'ennaku zino abayimbi batandise okuba nga ate waya nabo bagitembeeya, nabo beetunda ng'abakazi, nabo banoonya abakazi abalina kasente abanaabateekamu ka upkeep. Munnaye twakirabira ku mukyala Dora, ono yali alinawo enkolagana ne Bruno K wabula ebintu byabwe byasooka kubeera mu nkukutu. Dora mukyala wa bizinensi era akola ebizigo era ng'akasente ko akaweza. Kigambibwa nti ono Dora abadde yali sugar mami wa Bruno K era ng'amuteekamu nnyo omusimbi omungi, ono nga yamuwa ssente ez'amafuta ag'otteeka mu mmotoka, amuwa ssente ez'okukola videos ez'ennyimba ze, abadde nga amulabirira ng'omusajja bwe yandirabiridde omukazi, naye ate wano it is the other way round. Dora yabadde nga alabirira Bruno K.
Bruno K oluvannyuma lwa Dora okufuna olubuto, Bruno K ndowooza yali tannaba kubanga abyetegekedde bino ebintu, ndowooza yali tamanyi nti bigenda kuvaayo, mugenda kubaamu ebyokufuna embuto. Bruno K ndowooza n'atandika okuba ate nga yeesikamu n'akyusa embeera. Dora bwe yalaba nga Bruno K takyajja waka ewuwe nga bwe yali akola bulijjo, munne ne batambuza omukwano gwabwe nga bwe baali bakola, ono n'atandika okwekengeramu n'agamba Bruno K tabanga amusuddewo ate ng'ali lubuto. Bruno K eno ensonga bwe yavaayo n'ejja ku social media, Bruno K n'agezaako okuba nga yeewakana okuba nga omwana Dora gw'alina mu lubuto wuwe. Wabula Dora mu busungu obungi ono yaggyayo evidence zonna kubanga alabika alinga atereka obujulizi buno. Ndowooza yali yeetegekedde akaseera Bruno K wanaakola ki, waneegaanira olubuto lwe. Ono yaggyayo bwino yenna n'obutambi bwonna bwe baalinga bonna nga bakola omukwano. Yaggyayo n'amaloboozi gonna Bruno K we yalinga amusaba ssente, upkeep, ne baggyayo obutambi bwonna ne audio Bruno K bwe yali nga boogera ku nsonga y'omwana. Omukyala Dora kino tekyamusanyusa nnyo ekya Bruno K okuba nga ate yeegaana omwana oba nga agaana okulabirira olubuto lwa Dora. Bruno K mu kuswala okungi ono yavaayo n'akuba oluyimba ng'alukubira Dora ng'agamba nti kasita nnakulyako. Luno oluyimba abasinga mwalwagala nnyo naye ate olwo oluyimba baaluwera nga bagamba nti munaye lutyoboola eddembe ly'omukyala oba oluyimba lumalamu abakyala respect nga lulaga nti abasajja bakozesa bukozesa ki abakazi. Wabula Bruno K teyakoma okwo. Waliwo ensasagge ya Bruno K n'omukyala amanyiddwa nga Vanessa. Vanessa ono yavaayo ku live ne ku social media platforms ezimu ne mu interviews ono nga akaaba nga Bruno K watamuwa buyambi ate nga yamuwa olubuto. Ensonga eno yagenda n'etuuka ne wa maama wa Vanessa, era maama Vanessa ono yawulirwako amaloboozi ge agamu ng'ayogera ne Bruno K ku ssimu ng'amugamba nti bannange era ng'amusaba Bruno K aveeyo ate asobole okuba ng'afuuka taata eri omwana we. Omwana wa Vanessa ono mwana wa bulenzi. Wabula Bruno K n'ayanukula naye ng'agamba mbu bannaye obuyambi mbadde mbuwa era mbadde ngezaako kye nsobola. Wabula ng'obuyambi bwe yali awaayo buyambi bwa ddwaliro era nabwo ng'ate abeegayiriza kwegamba ng'alinga ayamba obuyambi Vanessa. Bruno K teyakoma okwo kukaabya Vanessa obutalabirira mwana. Bruno K ne yeegaana n'omwana wa Vanessa ng'agamba nti omwana taliwe era yawulirwako mu maloboozi mangi nnyo ng'asaba zi DNA ng'agamba munnaye bagende ku musayi bakakase oba omwana Vanessa gw'alina wuwe. Kale we tulaba bino ebintu byonna Bruno K tabadde muntu mulungi. Ku nsonga y'abaana ye banaye tabadde taata mulungi. Princess Amira yavaayo n'agamba nti bannange Bruno K weeyise bulungi, oli musajja mwavu tolina ssente naye ate gwe yeeyisa obubi. Lwaki oba totuula wamu n'olabirira abaana bo? Era ng'abantu abasinga bagamba nti abaana bano bwe banaakula ne bamanya nti taata we gino gy'emize gy'akola banaakitwala batya, banaakiraba batya. Bruno K waliwo interview emu gye yaliko oba yali ku radio ono ng'agamba nti ye takwanangako omukazi amusaba ssente kwegamba alabika ye ayagala banakyeyombekedde abakazi abaakolamu abalina ssente. Kubanga abakazi abawa embuto ate n'atabalabirira. Ono yaliko ne ku live emu ne Epas ng'agamba nti ye anoonyeza abakazi baafumbirwa nga tabalaba. Ayagala kufumbirwa wabula ye tayagala kuwasa, ayagala ye afumbirwe abe nga gwe balabirira. Bruno K twadde tukyali awo n'atuyiwamu akafaananyi ak'omukyala gwe tannaba kumanya mannya. Yatuyiyamu akafaananyi omukyala mweru alabika bulungi ate nga alina olubuto olukulu. Wabula katusuubire nti ku luno ateredde nga agenda kufuna obuvunaanyizibwa ng'omusajja alabirire omwana we. Wabula omugambo nga gwo oguli ku kino ekifaananyi abantu batandise dda okusala omugambo nga social media bw'ogimanyi. Batandise okuba nga basala omugambo era nga balabula omukazi yeesibe bbiri alabirire omwana anti ye Bruno K
embuto zo agabangabe naye ekyokulabirira abaana ekyo kyotasobola. Eryo lyo erinnya yali ewangulira. Wabula katusabe nti bino bigenda bulungi wakati waabwe era tusaba ne Bruno K akule abeere omusajja ategerekese. Nanti Winnie Nwagi emabegako awo yayogera n'agamba nti omusajja tatwala buvunaanyizibwa eri mwana we oba eri abaana b'abeera azadde. Ono omusajja abeera nga loosi. Munne tetwagala kulaba Bruno K nga loosi. Munnaye Bruno K vaayo osobole okuba ate nga otwala responsibility eri abaana bo. Abaana bo baleme kula ng'ate bakulaba nga taata omubi. Bruno K tumwagaliza buwanguzi era tumukongratulatinga olw'omwana omupya ali omukujja. Kati awo abaana abeera awezezza abaana bana mu bakazi bana. Wabula mu baana bonna Bruno K be yaakazaala emabegako awo ndowooza Briella yali lucky kuba munnaye ali mu mikono mirungi anti Farida Nakazibwe yatwala responsibility. Ene Farida Nakazibwe naye tugambe essaawa yonna abeere nga yeenyweza we giba misipi ayongereko yeesibire ddala kuba abantu bayinza okkeera ku makya lumu ne bamusuulira abaana bano kubanga munnaye ye mabegako awo yawagira Bruno K ng'agamba nti zaala nze abaana nja kukola ki nja kulera kwegamba munnaye Bruno K alinayo backup. Wabula nga mpunzika eggulu ery'olunaku olwaleero tusabire nnyo abasuubuzi abakola mu ttawuni bonna anti amaduuka baagaggadde bali mu kwekalakaasa olw'emisolo emingi egigenda mu maaso oba egyabateereddwako bali mu kwekalakaasa. Wabula katusabe nti embeera eterera bulungi. Katusabe buli kapo eyakajja ku social media munnaye ate ewangaale. Munnaye ebyo bye mbadde nnyina olunaku olwaleero ebya Bruno K. Munnaye wa endowooza yo tulabe Bruno K ku luno anaawangaala n'ono omukyala oba era agenda kola hit and run amulekere omwana. Mwebale kubanga mwekumidde ku Legit TV 256 mbaagala nnyo musiibe bulungi.